Kkooti enkulu eya Kenya eragidde evuddeyo n'ebiragiro ebikakali ku gavumenti y'e Kenya. Gwe mukwano gwange nkwaniriza nnyo gwe eyeekumira ku UG Updates TV. Tegeeza nti n'okola ky'amaanyi okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kulisayo yonna yonna gy'obadde, weebale egyo gy'okakkalabya, weebale gyonna gy'otuusaako engalo, weebale naffe tufiisiza kadde n'oba ng'otuwuliriza, n'oba nga osobola okuba ng'osubscribinga, n'oba nga osharinga, n'oba nga owuliriza eno nga olaba gwe mukwano gwange ali eyeekumira ku UG Updates TV. Kutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo mmwe abayimirizaawo amayengo g'omukutu guno okusobola okubeera nga gutuuka ku buli muntu, ku buli munnankyukakyuka, buli munnaggwanga yonna gy'ali ne lisobola okuba nga ejjengo lino erya UG Updates TV limutuukako gwe muganda wange ali eyo ampuliriza. Mukwano gwange tubadde tulaba ebigenda mu maaso mu Kenya okwekalakaasa, ebintu ebibadde bigenda mu maaso okurobalinga, okwokya ebizimbe, okutta abantu, nga ebitongole ebikuumaddembe ng'olaba bitta abantu, ebyo byonna ozze obiraba tuzibadde tujja tubikulaga gwe mukwano gwange eyeekumira ku UG Updates TV. Kakati nno kkooti enkulu eya Kenya eragidde evuddeyo n'ebiragiro ebikakali n'egamba poliisi obutaddamu kukozesa mukka gubalagala gwe bayita tear gas okubeera ng'ekuba mu bantu. Gwe mukwano gwange egambye mulekerawo okukozesa omukka ogubalagala. Kkooti enkulu ey'e Kenya evuddeyo n'egamba gavumenti y'e Kenya n'egamba poliisi erekeraawo okukozesa omukka ogubalagala ng'egukuba mu bantu, omukka guno ogwa tear gas. Tekomye okwo, egambye nti nno mulekeraawo okukozesa amasasi ag'ekika kyonna n'ebintu ebirala ebikosa obulamu bw'abantu abwa bulijjo. Gwe muganda wange eyeekumira ku UG Updates TV ebagambye temuddamu na kukozesa masasi ga kika kyonna, oba rubber bullets oba gano gennyini ebagee temuddamu gakozesa, na buli kintu kyonna kyonna ekikosa obulamu bw'omuntu wa bulijjo temuddamu kukikozesa. Ebakomyeko era ebakomeddeko ddala. Ebagambye nti nno temuddamu kubanga mukozesa ebintu ebyo eri abantu ababeekalakaasa ku ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe. Ebagambye temubiddamu bikozesa kwabo abantu ababeekalakaasa olw'ebintu ebiba tebigenda bulungi mu ggwanga lyabwe, kubanga erino ekintu ky'okwekalakaasa ddembe liba ddembe lyabwe, kubanga ssemateeka abalagira okwekalakaasa. Gwe mukwano gwange ali eyo. Kkooti y'e Kenya enkulu bw'etyo eragidde ebagambye nti nno abantu baba beekalakaasa ddembe lyabwe, baleke beekalakaase ku ebyo ebitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe. Temuddamu kukozesa mukka gubalagala, temuddamu kukozesa masasi ga kika kyonna, temuddamu kukozesa rubber bullets, kubanga okwekalakaasa ddembe lyabwe liri mu ssemateeka waabwe. Ssemateeka abalagira okwekalakaasa ku ebyo ebiba tebigenda bulungi mu ggwanga lyabwe. Kkooti enkulu ey'e Kenya yevuddeyo neewa ekiragiro ekyo gwe mukwano gwange ampuliriza eyeekumira ku UG Updates TV. Gutegeeza tuwerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku UG Updates TV. Kkooti y'emu era eragidde ebitongole byonna ebyokwerinda okukomya okutta abantu mu ngeri ey'ekyeyonoonero. Muganda wange simanyi oba ompuliriza bulungi. Kkooti y'emu egaanye poliisi obutaddamu kuba tear gas, masasi ga kika kyonna mu bantu, kubanga ddembe ly'abantu okwekalakaasa. Evudde era mu ngeri y'emu n'egamba nti nno ebitongole ebikuumaddembe byonna birekeraawo okutta abantu n'okutulugunya abantu mu ngeri ey'ekyeyonoonere, kubanga ddembe lyabwe okwekalakaasa. Ebagambye nti nno mulekeraawo, egambye ewoninze era ebitongole bino nti mulekeraawo okukwata abantu, okuwamba abantu, okuggalira abantu n'okutulugunya bannansi
ababa bavuddeyo okulaga obutali bumativu ku bigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Gwe mukwano gwange ali eyo ebagambye mulekeraawo okuwamba abantu, mulekeraawo bateeka mu makomera obatulugunya kwabo ababa bavuddeyo okwekalakasa ku bitagenda bulungi mu ggwanga lyabwe, kubanga ekyo ekyokubatulugunya n'ekyokubakuba tiyagaasi tekigenda kuleetawo nkyukakyuka mu ggwanga, tekigenda kutereeza ebyo bibadimandinga. Gwe mukwano gwange, kooti enkulu ey'e Kenya evuddeyo. Muganda wange, kati kooti ey'e Kenya webanga esobola okuvaayo neewa ku gavumenti n'ebitongole ebikuumaddembe ebiragiro ng'ebyo, wano tetulabangako nga kooti eyaffe enkulu evuddeyo okuvaayo wadde neyeesobola wadde n'okusongamu olugalo mu kitongole n'ekimu kyonna kyonna ekiba kinyigiriza eddembe ly'obuntu ekibeera kwegamba kijjako bannansi eddembe. Ekitongole kyonna kyeraba ekiba kitulugunya eddembe ly'abantu obanga abantu bavuddeyo okwekalakasa ku nsonga yonna, so ng'ensonga gye baba beekalakasizaako ebeera eyamba ggwanga lyabwe ffe nga Bannayuganda, nabo kiba kibayamba. Naye toolabangayo kooti enkulu ng'evuddeyo kusonga lugalo mu kitongole kyonna kyonna ekiba kinyigiriza omuntu wa bulijjo, ekiba kiyonoona eddembe ly'omuntu wa bulijjo nga yeekalakaasa, tewali wadde okuggyako kuba kutulugunya, nakutta, kusiba baana. Mu kooti tezikola, abaana abateeka ne mu kooti babalayo emyaka ng'etaano nga kooti tevangayo wadde kuyisaayo wadde lipooti n'emu kulagira abo abaakwatibwa oba bateebwe, kubanga kooti enkulu ey'e Kenya evuddeyo n'egamba abo bonna abakwatiddwa nabo bateebwe, temuddamu nabbakwata, temuddamu basiba, temuddamu batulugunya, temuddamu kukozesa kagubalagala, temuddamu kukozesa masasi ga kika kyonna kyonna nga mugenda mu maaso n'okutulugunya abantu, kubanga bannansi ddembe lyabwe kiri mu ssemateeka okubanga beekalakasiza ensonga eziba zibaluma nga bo mu ggwanga, kwezi ensonga eziba tezigenda bulungi mu ggwanga lyabwe. Gwe mukwano gwange ali eyo, era naawe Munnayuganda njagala okitegeere nti ddembe lyo era naffe liri mu ssemateeka waffe okubanga osobola okuvaayo ne weekalakaasa ku ebyo ebiba tebigenda bulungi mu ggwanga lyo. Ddembe lyo era kiri mu ssemateeka. Kitegeeza nti eggwanga lyaffe nga Uganda okuvaayo ebitongole Uganda wange, kitegeeza nti nno naawe kennyini kiba kikkakatako okubanga ovaayo noweekalakaasa mu ebyo ebiba tebigenda bulungi mu ggwanga lyo, kubanga kiri mu mateeka, naffe kiri mu ssemateeka waffe okuvaayo gwe munnansi ne weekalakaasa ku ebyo ebitali birungi ebitagenda bulungi mu ggwanga lyaffe. Naye kitegeeza nti ffe tulaakinga ebitongole ebimu ku civil courts ezo ez'amaanyi, tubulamu ebitongole eby'amaanyi nga Uganda Human Rights Commission nayo terina maanyi, ebitongole byonna civil courts terina maanyi ebisobola okuva ne birwanirira omuntu wa bulijjo nga yeekalakaasa ku nsonga eziruma Omunnayuganda ezinyigiriza omuntu ow'owansi, kubanga tulaba ffe tuvaayo munnansi wavaayo ne yeekalakaasa kubakutta, kumusiba, kumuggalira, butaddamu mulaba. Ebyo ebitongole toolirangayo kitongole na kimu kivaayo kisobola kusonga muntu oyo olugalo nti obuwaayi mukomye ebikolwa ebyo ebyettabbu ku muntu wa bulijjo. So ne tuba nga tulaakinga ensonga ng'ezo, naye newankubadde ezo ziba ensonga ezo weeziri eri mu ggwanga erya Kenya, kooti enkulu evuddeyo naye bo badde tebasinzidde ku kooti enkulu. Bano bakola ekintu kyabwe nga bo tebasinzidde ani agenda okuvaayo okubataasa, wabula baba omulamu bagutadde ku nsonga ebeenyigiriza bo nga bannansi, kubanga bakimanyi teri ayinza balwanirira okuggyako okwerwanirira bokka. Gwe Munnayuganda ali eyo, naye nkutegeeza tuwerabira ku subscribinga, sharinga, commentinga, osobole okuba nga oyagaliza ne banno basubscribinge, ate bw'osubscribinga tuwerabira kubanga okonda mukadde nagamba akadde kajja kuba kakuleetera notification message, osobole okuba nga ofuna message alert nti waliwo information eze ku Yugi Updates TV, osobole okuba nga oli updated buli kadde. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates TV. Tubaagala nnyo baganda bange abali e Bulaaya, abali e South Africa, abali e Saudi, abakakalabya, mwenna tubaagala nnyo kuba tukimanyi mubeerako mu abakuumi amayengo ga mukutu kuno okubeera nga galinkinga ku buli muntu yenna gwabeereyo n'osharinga n'okomentinga, kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo, gwe agezezzaako kubanga okulaakulanya channel eno. Gwe muganda wange ali eyo eyeekumira ku Yugi Updates. Tugenda kubanga tubaleeta information mungi nnyo ddala tuvaako ku mayengo gano aga Yugi Updates. Kitegeeza gw'onooba tosubscribinze tugenda kuddamu kubanga ofuna information ow'ekikanga kino. Gwe muganda wange osobole okubanga
omisinga eddoboozi ly'enkyukakyuka, wabula ky'oba okola towerabira ku subscribinga osobole okuba ng'otufuna buli kadde, osobole okuba ng'ofuna information buli kadde gwe muganda wange yeekumira ku Yugi Updates TV. Webale nnyo, tubaagala nnyo, mweraba.